Emboozi gye nkuleetedde olwaleero yeddirira esembayo ku bantu 18 abaabuzibwawo. Obudde bwali bwa kumakya nga 21 Desemba omwaka 2020. Alvin Jonathan Damulira ne kitaawe John Damulira baali baakagulawo edduuka lyabwe eritunda sipeya w'emmotoka ewa Kisekka wano mu Kampala. Baba bali awo ne zireeta abasajja balowooza nti bakasitoma. Kyokka amangu ddala ne basibwa ku mudumu gw'emmundu okukkakkana nga Alvin kitaawe wamu n'abasajja abalala 3 abaali bakodde okugula ebyuma eby'emmotoka nga bateekeddwa mu drone ne batwalibwa ng'abatujju. Ne batuyingiza drone nga batusibye emikono n'amaaso nga tetusobola kulaba gye batutwala. Tutwala okwo batutwala nga batucunya nga batukuba emiggo nga tukanya kubabuuza bannange tukoze eki nga naye bo nga bakanja kutukuba miggo. Naku lulamba ne basibya nga batuvuga mu kibuga naye nga amaaso gaffe bagasibyeko obutambaala.